Nnyo mwenna abawuliriza oba batulaba amannya n'eddoboozi Ndakiwa Rose LC Namayina chairperson omuluka Kabubbu. Bannange ntuuka okwebaza eri President waffe Yoweri Kaguta Museveni olwa kino kyatukoledde eky'amaanyi okwagala twekulaakulanye okutuwa ssente za parish model. Era tusiima nnyo tusiimidde ddala n'olw'ensonga eyo nze nva waggulu nga ngamba abantu bonna naddala abakyala abavubuka nti mulonde Yoweri Kaguta Museveni ye yekka yasaanidde kuba yasobola otukulaakulanya. Sifunanga naye ngenda kufuna kuba already nnyingidde. Bwe naaba nnyingidde era bwe naaba nzifunye era ngenda kulunda nkoko. Ebizibu bye ngenda okugonjoola nga nnunze enkoko ne nfuna ku kasente nsobola okuweererako ne ku buzzukulu bwange ne busoma. Ensonga lwaki njagala Yoweri Kaguta Museveni oba 10 gwe kamanda waabwe mukategedde tulina enamba ze tugenda obbawa kwosindika amannya ago n'ennamba eri mu state house eyo. Nawe chairperson gwe balonze coordinator tomanaging abantu balala managing bokka abafuna kyente zaki. Kakati ekiseera kigenda kutuuka abamu mugenda kufuna message tugenda basinkana wano wali mukategedde abamu munakuwadde nze sibafaako munakuwale. N'olwekyo message eyo mbadde nina ogibabuulira nti nga temunnava wano mwami James alina okufuna amannya n'ekiyenyi aga coordinator buli kyalo ng'ogenda coordinating abafuna sente za PDM n'abaana abagenda okufuna mu November muno mukategedde. Abana wetandika okubaweerera bajjanjaba bambazi amanyago abaana bange abaana boonu babawako obuvunanyizibwa bw'okwasibwa olwaleero era ogenda butuukiriza otya? etteeka libabakola ligamba nti abo omugenzi obadde alabira betuyita badifenansi naye nga balinako akasa bajjagana kumaali oyo ebitundu 4 weewaawo mukitegede bulungi obwongo obuteeka ku byenkugamba PDM gwogifunyemu oba tonnaba? bajja kutwala emaali wakayingira? Senga sente onaaba ozifunye okusuubira kukola ki? eri 1% esigadde bajongera omusika eyasikira omusaayi eyasikira omukiiko biki byolunda? ekikumi tekiweddeyo banamaane balengera kuba buli omuntu ogenda kutegera obufuma omwoyimiridde wandiika tofuma obukkiriza amateeka yoyo muntu gwebakwata kubanga ono tale mwayagala nnyo ebintu bya dansi mbwasooka n'abawamu vibe ate bwe munaabeera mu vibe muyinza obutawuliriza bulungi bigambo byabwe. Security wano si nnungi, muyinza okugamba mbu nnungi siki wano si we batira omukazi mumujjukira omukazi oyo n'abaana ababajjako obusawo mubajjukira ekiro. Mbasaba bino ebintu wammanga sooka oprotectinga obulamu bwo n'ebikwetoolodde gavumenti eryoka eyingirewo. Lwaki tubawo amasimu? Bwe weekengera ekintu kyonna kuba essimu otubulire ne bwe ziba ssaawa za kiro. Nagambye DP Sajje n'esimanyi lwakitaze naye ekyokubiri muyina okubeera ne voter slip. Waliwo akantu ako ke baba aba Electoral Commission kakuume tokawa muntu. Mwabakyala mumanyi okubuteekawo babba bamwe ne babukweka. Omanyi bantu abamu ku baami abatali wano bafuna fitina ku Museveni. Lwaki? Mukubanga abakyala yabateeka waggulu. Esebo mukitegedde
omusajja yatutekako abakazi baali eri mufumbiro kati balya n'enkoko. Goli kimuluma okukazi okutandika okulya enkoko mune enkoko nkulu yadise eyo mugitulekere. So kakati kyembasaba muwulira bannange, kyembasaba President Museveni tumutwale ng'ekikulu kubanga bingi byakyusiza naddala ku saidi y'abakyala. Bali abaami abatali baawano mu Kabubbu abagamba nti Museveni atutaddeko abakazi yali tuviiridde, tuli baavu kuba Museveni kwali n'omusaasira. Tine sente z'obadde olina z'obadde ofunako nazo zifunye kubanga waliwo emirembe. Mukitegedde n'olwekyo nsaba tukyuse ebirowoozo bye tubadde tulina tutandike okwebereramu nga tumanya titwagala eggwanga ligende muki lime kudda mabega. Abadde kirimo okulimbulula bayinvesta bananyini ddwaliro eryo ne bayita pulezidenti ajjalira ki. Era twalina okize mujja kuteekula wa social media nga bagamba nti lyabo bebayambye abantu. NRM mu kibiina osigera bwe tubanga tuli mu kibiina tulina what we call the NRM manifesto. Kati nze ng'omubaka wa Kyaddondo East ogwange gwa kumakinga sure manifesto ya NRM tugiteeka mu nkola. Sigenda basuubiza ngenda okukola amakubo okola kikuzimba amasomero kubanga gwo si mulimo gwange, mulimo gwa gavumenti okitegera. So nze ino okugoberera manifesto making sure manifesto eriki eri implemented. Kati nze okubeera omubaka wa NRM kyangu nnyo kutuusa ensonga ziruma abantu abali ku ground nenzituusa mu parliament government nezikolako isebo. Bafune sente bazikozese bulungi basobole abala abantu basobole okufunamu abantu abalaba bagenda okukozesa kubanga through PDM abantu basobodde okufunamu emirimu n'obulamu ne butambula bulungi sebo. Bakola ki? Kyaddondo constituency erina 9 parishes kisooka abalonzi bali 100,110. Mbadde mbasaba akalulu this time tukyuseemu tulabe ebintu ebipya kubanga almost 20 years nga tuli ne ba opposition naye between me and you tufuneemu kinga Kyaddondo constituency ke kaseera tukyuseemu tulabe tugezeseko omuntu omulala tulabe nga Kyaddondo tugiza ku ntiko. Abayita mu nomination okulunaku lw'okunominatinga twali bantu 15. Bw'olaba eyo list bulungi ogenda kutunuulira nga abantu abali ku eyo list bantu 14 bonna bali opposition leaning. Owa NRM ali muntu omu. Eyo nkizo kitegeeza abantu already aba NRM bandabamu obwesigwa bandabamu the ability to perform n'okutuusa ensonga zaabwe. Esbe sawa zino ndi wane gayaza mukasangati mbadde ngoberera program za PDM okulabika nga abantu baffe abafuna sente beyongera okukozesa obulungi sente ezo n'okulaba engeri bananziza ate n'abatana bakuzifuna nabo bazifune kubanga ku mulundi guno tuli basiimu nnyo abantu bewakiso nti President Museveni we tubadde tufuna milioni 10 ku muluka sawa zino tufuna 3. Sente ezo zigenda tuyamba nnyo kubanga zifunibwa muntu sekinoomu zigenda kubako gye zitutuusa ng'aba abatuuze ate era nga bannayuganda. Bange bampita Namutebi Beatrice mbeera munda z'abazadde eno programu siyo era bwoba oli wano oliwo ku bukyamu bwe tunaverifayinga kusanga tugenda kujja kuki ku lisiti oba oli wano nga oli mulunzi mutuufu ng'olinayo enkoko emitwalo 2 oba 1000 buli lwotunda osuubira okuba ng'ogenda kukola ssente mmeka banayonoyenze tuli fenna kakati olw'okuba ndi mulunzi w'enkoko zino ez'ennyama Bibera zikulira wakati w'ewiisi 6 ku 8
kitegeeza mu mwaka basobola okulundamu emirundi emeka 3 lwaki nti enkoko bwe zimala okufuluma mu kiyumba ekiyumba abasawo batukubiriza tukiwemu ebbanga lya mwezi kiwumule nga bwe tukidisinfectinga tuli fenna naye abamumina omuze oba wakajjamu n'oyagala okole ki olyezeemu nga tokise okuyonja kiyumba so kitegeeza kitegereze kakati bwe tuvaago kitegeeza my general total revenue mu mwaka gwebulukadde 3,600 kakati bwe tugenda wano ewaddako bwe tugenda ewaddako bambuuza ng'okufuna mwaka kadde kamu mu emitwalo 2 oba okufuna obukadde 3 mu emitwalo 6 ogenda kuba osaasaanyiza okyakakadde kati kyekino ekibala ekituufu nze bwenti bwenyinza okutematema akakadde kange naawe akako njagala tutambulire wamu otulage wakyala ogenda okubanga okola ki